kakyali munyonyo ku kabaga kategekeddwa mwami Kirumira essaawa zino tumuyita Honorary Consul we Namibia awo wetuli naye nga temwerabira nti olwaleero tugenda kubeera ekyengera ku chill out bar BBS at 7 ngenda kubanga mgezaako okubawa abantu ab'enjawulo batubuzeeko ngudde ku team BBS oba baavuddeyo tebalidde simanyi omugagga Jackson omugagga oli otya gyendi ogamba otya oli bulungi siitoma siina wannuma omugagga nze sekuritale geno agenda okutuula mu ofiisi ya His Excellency so kyekitiibwa kyendimu wano sekuritale geno kakati njagala kumpisaako katono bano nze buli wetunula jjaaka ndaba munene ndaba mugagga ndaba ssente ndaba birungi byereere olagawa njagala ombuulire ompiseemu katono ku byewakulawo enkombe essaawa zo manyi buli watunula ku baakolamu obijjukira bano bagagga bannange tokimanyi era bwe wakula n'ogamba otya bwe nakula nabagamba bino ebifo bye tulina okujoogeramu okulya ssente si kulya mwana so wano ali wano bagagga kwagalana mugagga ayita mugagga munne kati omwavu wano abaana kati osuubira kuvaawo ssaawa mmeka emikolo we giggwera ambasada kastamalo wa speech tulina gundi waffe okuva e Namibia naye n'ayogera then tugende mu consulate tubeeko bye tusayininga olunaku tuluyitemu naye nze ngamba webaze nnyo terefayina yakuwa omulimu terefayina y'amaanyi nnyo neyanziza kangedeko ne watashabi omukaka omuto omukyalo owakkabi owamanyi olyotabebi ng'onyirira nnyo ebintu byabagagga bikunyumira fuulo naye naawe toli mubi kulegera taine ngamba kino ekikyalo ekyakolamu muli birongo tulifaanagana olimba thank you amatati wano buli watunula olaba kiggwe ndaba ssente matabuta olaba ssente busente zokka bweziti muli mutimako ne weegamba neŋŋamba kankole nnyo fuulo kyali bubi tukole weewaawo are you beautiful ng'onyiridde nnyo wabale kusaki egibagagga bannange tobitegedde weewaawo neyanzege okwongera okujjukizaamu nti Speaker of Parliament naye tumusuubira olwaleero wano agenda kubeera nga atwegattako mukadde katono nnyo ntuuse eri omukungu John Fred Kiyimba njagala naye abeere nga atubuzaako ate bamukwano nnyo ne ambasada Kirumira bamukwano nnyo nkakasa ayina ebitonotono byasobola okubeera nga mukama wange nsaba kwogerako naawe seebo weewaawo neyanziza nnyo nsanyusa okubalaba soke mumbulizeeko okuba bannange ngudde mu bintu nsanyusa omugole akyali mu kisenge gwe maasoka naye omugole nsaba kumbulizaako kubali ku BBS Telefine bannange mbatumidde nnyo mwenna ababuliza BBS Telefine omugole wammwe nakomyewo omugole yakomye obugole bukuyisa butya obulamu bulungi nnyo era bweyagala n'obugole bukuyisa bulungi obugole bweyagala era n'omugole omukazi omulaba wuuno ali wali sanyusa omulaba naye mama sanyusa okulaba obugole bukuyisa butya babuuzeko abatulaba ku Telefine bannange nsanyusa nnyo okubalaba abaterefayina leero we tuli ku mukolo gwa ambasada Kirumira abamu ku bendi nabo wano be bakwano be era nkakasa balina bingi ebasobola okubeera ng'omwogerako njagala kusala nzireko wano bwe nti tandikire ku mukungu ajja kubeera nga kitutambula bulungi omukungu sanyusa okulaba nange nsanyusa nnyo okulabako wano e Munyonyo Speak Resort ogenda kubambulizaako abatulaba era abatuwuliriza abalabi ba BBS Telefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda nsanyuse nnyo okubeera nti mutulaba ate n'okutuwuliriza mbeebaza emirimu gye mukola n'okuzimba Obuganda njagala tubuulireko bantu katono nnyo ku ebyo ebitono by'omanyi ku mwami Kirumira nze ndi wano nga mukwano gwa His Excellency Godfrey Kirumira muto we era gwe yasembeza mu bulamu bwe ntambudde naye akabanga akawerako naye ayina ebintu ebyenjawulo era ffenna abali wano ebyatusukiriza okujja ekisooka musuubuzi munnaffe naye nga yatusookayo mu kisaawe ekyo eky'obusuubuzi
era ffe ng'abasuubuzi bingi nnyo bye tumulabiddeko era bingi nnyo byatuyigiriza. Ekyokubiri, mukulembeze waffe nga business community mwenna nga mukimanyi obulungi ekibiina kyakwagalana kyekibiina nansangwa mu bibiina byonna, era naffe abalina ebibiina ebirala kwe tusinzidde okuzimba obumu etusobola okubeera nga ebintu ebiba bitusoomooza ffenna nga tubikwatira wamu era ntubivvuunuka. Ekyokusatu, Godfrey Kirumira emirundi mingi mutuukiridde nga tulina ennyumba za Katonda ze tugenda okuzimba n'atukulemberamu era n'awaayo n'omutima gwe gwonna gwonna. Ebyo byonna mbimwebaliza. Ekirala, asobodde okuzimba ffe ng'abasuubuzi nga ayina bw'oba nga omutuukiridde ng'obadde oyina ebintu by'oteekateeka okukola, akuwa amagezi n'osobola okutambula. Era wano bw'oba otunuulidde olaba nti kumpi buli muntu yenna ayina kyakola e Kampala yenna waali, naye nga weetuli olw'ensonga. Era bw'otunuulira wano waliwo ba foreign diplomats, waliwo abasuubuzi, waliwo bannamakolero, waliwo abatandisi ba hotels ez'enjawulo. Kwegamba ffenna weetuli, era njagala okumwebaza. Endala ensonga esembayo bwe kubeera nti yakkiriza okuweeza Ssaabasajja Kabaka. Nga bimanyi obulungi, emabegakawo twakwasibwa obuvunaanyizibwa bwatwekoba ejjudde, ye yali chairman waffe era n'akola omulimu ogw'amaanyi ennyo nnyini ddala. Era n'ebintu ebirala bingi nnyo byasobodde okukola ng'aweereza obwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo kibadde kisaanidde okubeera nga tubeerawo ku lulwe okumusanyukirako. Era njagala okubategeeza bannayuganda bannange nti eggwanga lya Namibia lyalondedde ddala omuntu omutuufu akoze mu bulamu bwe nga takyalina kyeyetaaga wabula okulaba ng'aweereza eggwanga lye okubeera ng'abaako kyayongera ku Uganda. Era nkakasa n'abantu b'e Namibia nabo tujja genda tubakyalire nga bwe tukoze wano, era tulabe nga tubaako ebintu eby'enjawulo bye tukwasaganya okulaba nga tuzimba amawanga gaffe gomberera. Nina okusaba kwange kumanye abagagga g'osinga okubabeeramu. Ngenda kusaba ng'ondagayo ku bagagga njogerayo omukomu bwotyo sebo. Kaakati gwe ndi naye wano ye mukama wange omukungu Mathias Katamba, ssentebe wa boodi ya CBS reediyo yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda. Era mbadde nsaba bw'oba oddako. Neeyanziza nnyo neeyanzenge. Okyali ku BBS Telefine ngenda kwogerako n'omukulu ono atweyanjulire abatulaba abambuulize nako. Nze Mathias Katamba, ssentebe wa CBS FM, era nange nga ndi wano okulisa ku ambasada olwa kino kyatuuseeko olwaleero munnaffe gwe tubeera naye mu mirundi egy'enjawulo mu kuweereza Kereziya, Obwakabaka n'ebintu ebirala ebingi bwe bityo. Ngenda kusaba otubuulireko kino mwami Kirumira kyatuuzeeko, ambasada Kirumira kyatuuseeko kitegeeza ki eri eggwanga Uganda n'Obuganda okutwaliza awamu?